We wake up to some bullshit. We wake up to a lot of mukyala Abba muganda wange ono ye ali kubatwala munnanga ate speed. Nakyala ali mu kulaga nti nno munnanga ate ye tekitutte nga munnanga ate ensonga eri awo ey'amaanyi ennyo wabula abasekeredde n'agamba nti no okutunuulira munnanga ate obutambi bwaffe ne Abba Makasi naye bannange wabula mukyala Abba si byangu munnanga ate n'akamu bikutte akati. We wake up to some bullshit. We wake up to a lot of comments. We wake up to a lot of posts. Instagram, Twitter, TikTok, everywhere. The first thing I want to say is most of y'all are just weird. Just weird. Period. Because most of y'all are old. The ones that are genuinely paying attention like that with me and Marcus. And there's so much. So I go on my TikTok, I see thank you for the video, you should have made it longer. And like three of my TikToks. And I'm getting a lot of the same fucking comment over and over and over again. Yeah, I tell Marcus, there's people in the comments talking about our video. So we go on Twitter and we look up his name. Why is my butt the first thing I see? Why is my ass the first thing I see? Bikutte akati munnanga ate ku social media ebya Abba Makasi kw'osaate ne girlfriend we era nno nabino nabyo munnanga ate bibadde bitambula. Mukyala Abba avuddeyo n'agamba tayagalira ddala Michelle muwala wa Desire nti mulekerawo okubeera nga mumutaaginga mbu yali amukabasanya n'agamba ate mulekerawo bateekako emimwa nti balina n'omwana ajja ali myezi 6 agenda myezi 7 kale ajja tusobola bw'amala bw'atuvuma ebigambo by'oluzungu bye tutategeera ye teyakimanya nti noffe tulina entondo yagambye muwa abazunga n'abagamba biri babikola bya funds only n'agamba mwanonye eki ku peegi yaabwe okulaba obutambi bwabwe bannanga atusobola bannange Abba wano bwe yatuwa level kati ate yatuleetera omuwala ye muka taliiko tokimanyi nti no bakamwana bo tuli eno bannazaala basenga ffenna atuvumye nti tubajjeko emimwa. Jjukira nti nno mwana muwala ono mukyala Abba ali lubuto era nga bw'ogezaako okulaba akatambi ako essaawa yonna agenda kubeera ng'asumulukuka naye bannange si byangu munnanga ate n'akamu mbikulegedde munnanga ate mu comment section kakasa nti osubscribingako saate n'okulayikinga vidiyo kasita obeera nga tonnaba.